Okutandikira mu ssaza Busujju akabenje kagudde kagavu ku luguudo lw'Emityana baasi ebadde etambuza abayizi b'essomero kiteeberezebwa nti eremeredde omugoba waayo n'egwa mu luwonko era waliwo abafudde n'abalala batwaliddwa mu ddwaliro. Omusasu waffe James Kana Sebuguzi kabituwe. Baasi egudde ya kampani ya HMK eri namba UAP 829U nga enebadde eva kutwala abalambuzi nga abalambuzi bano babadde baana ba ssomero lya Desta Junior School lyotegedde nti lisangibwa mu bitundu by'e Makindye. Tukitegeddeko nti abaana babadde bamaze ku lugendo sabbiiti namba era nga kitegeddeko nti olugendo lwabwe balutandikira mu bitundu eby'embalala nga motoka yaabwe weetuukiddwa okugwa eyo nga busaasaana mu kiro ekikeesezza leero babadde bava mu bitundu by'e Kasese nga boolekera okudda ewaabwe e Kampala. Motoka eno egudde kumpi n'olusozi Majegere nga wakava mu katawuni Kezigoti ku kyalo Kagavu ku luguudo oluva e Kampala okudda Emityana era nga okusinziira ku batuuze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Daniel Lubowa bateebereza nti omugoba yandibanga yasumagidde nga kyekyaviiriddeko motoka eno okugwa mu luwonko. Basi ebaddemu abaana 9 ababaliddwako babadde 9 teekako n'abasomesa naye namba nnene nnyo kati abo bonna abaana singa basi zikwata omuliro ebadde esobola n'okwata omuliro okukkakana ng'eggwanga lifiiriddwa abaana 9 omulundi gumu wabeerewo amateeka agafuga abaana nga batambuzibwa n'obudde bwe balina okutambuliramu nga babatambuza. Okusoma ko tukwagala naye obulamu bw'abantu nabwo kintu kikulu nnyo abantu baffe tukyabeetaaga. Abaana bafiiriddewo babadde 2 bo bafiiriddewo n'abamenyesemenyese babadde nga 4 kati waliwo n'afunye ekiwundu mu mutwe wakati oyo n'atwalibwa naye. Wetukoledde eggulire lino nga poliisi y'ebidduka ng'eriwamu ne poliisi eya bulijjo bali mu kifo kino okugezaako okusikayo emmotoka eno gy'egudde nga bwe batereeza n'ebyentambula ku luguudo luno era nga tutegeddeko nti emirambo gy'abaana abafiiridde mu kabenje kano giri mu ddwaliro ekkulu Emityana era nga bangi ne ku baana abakoseddwa batwaliddwa mu malwaliro ag'enjawulo okuli eddwaliro ekkulu Emityana okuli Kibowa Medical Center n'amalwaliro amalala. Ebisinga ku kabenje kano tukyayongera okubikuŋŋaanya okubikutuusaako ku lwakina 8 kutunyeze 8 CBS FM James Kana Sebuguzi ndi Mityana. Musaza Buddu abatuuze abakulembeze n'ab'ebitongole ku ggombolola ya Kitanda mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bakedde kwekolamu mulimu beekoledde oluguudo mu nkola eya bulungibwansi nga ekimu ku bijaguzo eby'emyaka 32 nga Ssaabasajja Kabaka alamula Obuganda. Mubaraka Sebufu Junior wakoleddwa nga wabadde kumpi waviiriddeko n'okuggala ekkubo kyekisenyi ky'ekyankoko ng'abatuuze nga bakulembeddwamu abatongole ba Kabaka ku byalo eby'enjawulo kw'ossa abakulembeze era ku mitendera egy'enjawulo baguze ebigoma ne babitindira mu kasenyi ako mu nkola ya bulungibwansi. Assistant RDC Bukomansimbi Luwaga Yozefu nga naye yeenyigiddemu agambye nti bulungibwansi bw'ati ow'omuggundu alimu n'okutereeza ebiba biremye bye bimu ku bibala bye bazze bafuna mu myaka gino 32 nga nnyinimu Ssaabataka Muzza Ngoma Namunswa alamula Obuganda. Emyaka 32 bukyanga Ssaabasajja Kabaka atula ku Namulondo nga tuli mu kukola bulungibwansi wano kukuba erigatta Kyankoko ne Kayanja so n'ebyalo bingi nnyo ebiriranyeewo. Abantu bonna abatukwatiddeko ng'abatuuze b'ekitundu tubeebaliza ddala n'ebizibu ebisomoza ebitundu tebiriiko bibiina bya bufuzi era ffenna tuyimuka omulundi gumu ne tujja tweyambe tukakase ng'abantu baffe bayina ekkubo ery'omulembe we bayita. Ye nnyini ntebe w'eggombolola eyo Kitanda Kamuli Yozefu ategeezezza nti nga bayitira mu nkola eno eya bulungibwansi n'amakubo amalala mangi bagenda kugaddaabiriza. Olw'enteekateeka ya financial year nga bwe zijja zibeera ng'obusobozi obukola oluguudo ssente ziriiwo naye mbakunze nga ndi wamu n'abaami ba Kabaka abatongole ab'ebyalo Chairman Wealth 1 Kyankoko n'abatuuze ne badduukira abatuwadde Malamu ne tumusima abatuwadde Tipa tujja tutindira wano ate n'abalala batukwatiddeko ku luguudo luno. Enguudo zino mbi naye nsaba abantu ffenna tweyongera okukozesa eddoboozi linnya eryawamu okukolera awamu tusobole okutumbula ekitundu kyaffe n'okugonza entambula. Ebyo nga biri bityo bo abatuuze ku byalo okuli Bukiri, Serinnya ne Bugana mu ggombolola y'e Butenga batongozza omutendera omulala ogw'okuzzaawo ekkubo ly'ebyafaayo ery'akalulu nga ku mulundi guno
buli lwakuna basazeewo okuddayo mu kasenyi ako kalugu okukatindira okukateekamu ebigoma n'okukayiwamu ettaka okulaba ng'ekkuba eryo liddamu liggulwa. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukoma Nsimbi. Musaza Busira abamu ku batuuze n'abakulembeze ku lukiiko lw'ekyalo Nabbingo Nsangi bakoze ebikwekweto ku bateeberezebwa okuba ababbi yebiggweredde nga bayodde abavubuka abasobye mu 30. Abavubuka bano kiteeberezebwa nti beenyigira mu bikola ebikontana n'amateeka omuli n'okufeera abatuuze nga bayita mu kubakubira essimu n'okubasindikira obubaka ku ssimu zaabwe. Geoffrey Balama, omu ku batuula ku lukiiko lw'ebyokwerinda e Nabbingo, ategeeza Kyabasa nti obumenyi bw'amateeka bubadde bususse mu kitundu ekyo kwe kusalawo okukola ebikwekweto okufuuza bonna abamenyi b'amateeka. Ono ategeezezza nti abakwate basuziddwa ku poliisi y'Ensangi gye bagenda okuva olwo batwalibwe mu mbuga z'amateeka. N'abaana like bafunayo omwana omu n'aleeta mukwano gwe n'omulala bw'ato babateeka mu mayumba bamala nga babagamba mukube essimu nagadde bamwe babaweereza ssente tugenda bawa emirimu manye gya registration manye gya uniform kukitegedde enkola eyo bwetyo twabakutte ekiro twakoze ekikwekweto kya nnyumba 4 naye nga buli nnyumba erimu abaana abamu erimu 10 abalala erimu 9 abalala erimu 8 ate baana bato myaka 18 myaka 2 tegedde. Kati abamu baava Lira, abalala baava Bukedya, abalala baava Nebi nga bali eno. Kati twabateeka ku poliisi ekiro, bali wano ku poliisi Ensangi. Bangi balina abakonekiti nga simanyi bamwita Yusuf. Musaza Gomba mu kaweefube w'Obwakabaka ow'okutumbula ekirime ky'emmwanyi okuyita mu nkola ya mmwanyi terimba. Bannagomba batandise okweteekateeka okwaniriza Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga agenda okulambula abalimi mu kitundu ekyo. Patrick Serugo. Mu nkola ey'emmwanyi terimba, Katikkiro w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga wakukyalira essaza Gomba ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno ogw'omunaana okwongera okwetegereza bannagomba gye banyikizaamu enteekateeka eyo n'okubazzaamu essuubi. Mu kiseera kino olukiiko lwa kitunzi w'e Gomba lumaliriza okukyalira abalimi b'emmwanyi ab'enjawulo n'oluvannyuma olunaku lw'enkya ku bbalaza ekibinja ekigenda okuva e Mengo nga kikulembeddwamu minisita w'ebyobulimi nabo bakutuuka ku misiri egy'enjawulo era bakakasa abo Katikkiro baanakyaliranga 12 omwezi guno. Oluvannyuma lw'okukyalira abalimi b'emmwanyi ab'enjawulo, omwami wa Ssaabasajja Kabaka w'essaza Gomba Oweekitiibwa Mugabi Frederick Williams asabye bannagomba okwetegekera okukyala kwa Katikkiro. Enteekateeka zonna tugenda kubanga tuzibawa ttiimu ya Katikkiro gy'anaasindika ku Mmande bwe neeba emaze okujja ne bakakasa ebifo ebituufu byagenda okutuukamu. Naye nga tugenda kuba nga tumwaniriza ssaawa 3 oba 4 tusobole okuba nga atuuse mu Gomba tumutambuze mu bifo eby'enjawulo bwe binaaba bimaze okukakasibwa bye tujja obbategeeza. Tusaba tweyongere okuwagira enteekateeka zino nga twaniriza mukadde waffe Katikkiro yonna gy'anaayita n'okuwaayo ebyetaagisa ebirabo n'okweteekateeka obulungi mu ssanyu tusobole okwaniriza mukadde waffe ate n'okufuna obubaka bw'agenda okutuwa obugenda okutwongeramu amaanyi n'okwongera okukulaakulanya ekitundu kyaffe. Kitunzi Mugabi abadde n'omumyuka wasooka Ddamulira Patrick ku nsonga y'omusana ogukosezza emmwanyi aliko amagezi gawadde abalimi naddala okubikka ennimiro n'okulembeka amazzi ga mukoka. Kyendasaba kwe kulwana okulaba nga tugezaako okulaba nga ennimiro zaffe tuzikuuma nga tuzibikka tuzigimusa kubanga ennimiro weegimusibwa naddala ebigimusa bino ebigimusa bino ebigenda mu ttaka ebizungu biyamba nnyo ennimiro nti bw'ebanga omusana gwase ennimiro yagimusibwa tekosebwa nnyo musana. Kyokubiri kubeera nga tufuuyira ku mmwanyi zaffe mu musana ekigimusa ekyokubikoola. Ate n'ekyokusatu okulwana okulaba nga tukyamya amazzi mu nnimiro zaffe nga tusima ensalosalo zibeere nga zikuumiramu amazzi mangi mu biseera eby'enkuba. Kati amazzi ago bwe gayingira amangi mu biseera eby'enkuba omusana ne begwako emmwanyi zirwawo okukosebwa. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Musaza Busira abatwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Wakiso balabudde abazadde n'abasomesa obutakukuta kusomesa abaana mu luwummula lunaatera okutuuka kubanga kityoboola eddembe lyabwe n'okukulusanya obwongo. Bano bagamba nti ekiseera ky'oluwummula kyateekebwawo omwana okufuna obudde okuwummula saako okuwummuza omubiri n'obwongo n'okuyiga eby'omu maka
naye ate bwe kituuka waliwo abasomesa n'abazadde abakukuta ate ne bazaayo abaana mu kibiina. Bino byogeddwa akulira abalambuzi b'amasomero mu Wakiso. Nanyanze Rita bw'abadde yeetabye ku lunaku lw'ebyemizannyo amazina ne katemba ku ssomero St Francis Junior School Buddo n'ategeeza nti amasomero n'abasomesa abanaasangibwa nga bazzizaayo abaana mu kibiina mu kiseera eky'oluwummula bagenda kukangavvulwa. Omusana ogw'eme mulemu balina okuwummulamu bwe tugenda kusomera okusoma emyezi gye tubeerayo gitumala okuyiga ate era tuba twetaaga okuwummulamu n'okuyiga emirimu emirala egibeera awaka oba gye tuyinza okukola awaka kubanga ffenna tetugenda kubeera buli kaseera nga tuli mu ssomero ate okusoma bwe kuggwa tudda mu nsi eno nga twetaaga okuba nga n'ebintu ebirala tumanye obikola. Saabazadde tubasaba abaana baffe mubaleke ewaka mu ssaawa z'okuwummula era muleme kunyigiriza amasomero kuba nti abaana budde bonna babeera ku ssomero oba kye twandigambye okusoma mu luwummula tekikkirizibwa, nakyo tukireke era tuyigirize abaana emirimu mu bbanga eryo balina okubeera awaka ate ebbanga bwe liggwako ery'oluwummula baddayo ne basoma. Ye omukulu w'essomero lya St Francis Junior School Buddo Nasolo Irene Ssettumba ategeezezza nti ng'oggyeko okusomesa abayizi eby'omu kibiina baagattako n'ebitone. Omwana wano ku St Francis Junior School e Buddo tetumuyigiriza bya kilaasi byokka, tumutwalako ne ku byemizannyo ne twongera okuvumbula ebimu ku bitone bye oba oli awo mu maaso ebirimufuula omuntu ow'enjawulo mu nsi eno. Neebaza nnyo abayizi bonna kubanga nabo bakkiriza okubateekamu ekyo kye mulabye, bakozesa kwagala, balaga nti kye baliko bakyagala. Mu ssaza Buweekula abalunzi n'abalimi e Mubende bakaaba olw'omusana ogususse okusaanyaawo ebisolo byabwe. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu y'abirina. Omusana ogw'eme Mubende gutadde ku bunkenke abalimi n'abalunzi mu kitundu kino olw'ebintu byabwe byonna ebisinga obungi okwonoonebwa omusana guno ogwako obutasalako. Kino kiddiridde sizoni eno okubeera nga yali nzibu nnyo mu disitulikiti eno ey'e Mubende ng'enkuba yatonnya ntono nnyo ddala era nga abalimi abasinga obungi abaali basimba kasooli binyeebwa bijanjaalo ebisinga obungi byakalira mu nnimiro nga tebabiggyeemu yadde empeke emu bw'eti. Embeera eno ekosezza byansussa abalimi mu kitundu kino era nga tebamanyi kyakuddako kukola oluvannyuma lw'ensimbi zaabwe zonna okutokomokera mu mbeera eno. Leero bwe gutuuse ku balunzi b'ente mu ggombolola ezisingamu ente mu disitulikiti eno ey'e Mubende okuli ey'Ekigando, Kasambya, Butoloogo, Kiruuma ne Madudu egujja bagira nga bano batandise n'okunoonya amazzi ag'okuwa ensolo zaabwe tebagalaba olw'omusana ogwakappereketya mu disitulikiti eno ey'e Mubende. Ekintu ekiviiriddeko abamu okutandika okweraliikirira nti bandifiirwa ensolo zaabwe. Ssebuufu baana ba Kintu Kironde, CBS FM e Mubende.